Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Sawa. Kankologwa kirasi monitor. Wasimula ku lubaawo. Tukwatawo. Buzo. Wasimula ku lubaawo. Okay. Tukwaniriza tukwebaza okuba nga otwegaseeko. Yesinzira okubeera nga otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebingi. Otulina mu eddakiika nga 3 nenzikiriza okuba nti tugenda kubaza nsonga. Omwaka 2023 tugenda kukyusa mu tukuwa katono ne kakusigalamu ng'okategedde. Tukuwa katono ne kakusigalamu ng'okategedde. Lunaku lwa 6 njagala kusooka okuwulisa bye twabadde nabo olunaku lw'eggulo. Njagala kubaza omwami Ronnie Maweje okuva Washington yatukoze obulungi obutali butono. Njagala kubaza omukulu Mike Mukasa Ninda Salongo okuva Texas ne timu gye yabadde nayo ba delegates wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Abatuwadde ebigambo ebirungi era nzikiriza nti kye twasuubiza twakituukiriza. Twalina kusinkana ku Lwakuna ne tutasobola twamaliriza nga tusisinkanye eggulo naye baatusomeseza bulungi nnyo nnyini ddala. Baatuwadde ebigambo eby'ensonga, baatuwadde ebigambo ebirungi. Nzikiriza nti tewakyali muntu gwe bakyasobola kufera ng'agamba nti ngenda mu America mwabo abazze mu musomo. Era bw'obanga tewazze mu musomo tujja kulinda mwaka gujja yo tujja okuba nga ate oboolyawo tuddamu okufuna empeereza y'okuba nga jjukira nti babeera wano mwaka n'olwekyo byonna bwe bityo bijja okutambula. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kubeebaza buli Lwamukaaga tubeera ne Dr. Aida Nassolo okuva mu Wandegeya Imaging Center abeerawo okwongera okutubangula ku nsonga ez'enjawulo ng'ebiseera ebisinga asinziira ku bibuuzo bye mubeera muyina ne mugamba nti kaakati tulina kino katulina kino katulina kino katulina kino. N'olwali tuli naye agenda kuba nga atubuuzaako mu studios Wandegeya Imaging Center egamba etya? Talina buzibu. Mweyagala na mutima tugenda kuweereza abantu 223. Twatandise dda. Gavumenti erimanyi kyebasasula. Gavumenti erimanyi kyerituwa. Naye esasula. Gavumenti esobola kusasula naye Katonda ye asasula. Katonda. Sooka obuuze Uganda. Ndi musanyufu nnyo okubeera nammwe olunaku olwaleero. Kwegamba Sande abantu bagiyingira bayizeeyo kipya. Yes. Esimu abeerako ng'agambe kanende. Kusomese. Banaleeta ki? Njagala okubeebaza omukyala Shakira ali mu US. Yasindika omwami we n'amuwa ettu lyange. Wow. Watuse babeere nga bakwagala. Naga mugambire nti kyakola nsi. Katonda ampadde emikisa. Amen. Yes, njagala okumwebaza mukyala Shakira. Mwebale omwami we yatuuse bulungi era ajja kuwulira centimeters per second. Ajja kiwulira. Ajja mwekulira mu mulago. Ajja kiwulira. Leero tulina ki? Olugudde twasomesa ku ki? Olugudde twasomesa ku lwaki abakyala balumizibwa nnyo dysmenorrhea abagenda mu periods. So mbadde nfunanga comments nyingi nnyo ova eri abakyala. Musawo lwaki abaami baffe bakwagala nnyo. Nesomesa lwaki abaami babeera bafukafuka. Okufukafuka is frequent urination. Okay. Sawa 2 ne gukuluma. Sawa 3 ne gukuluma. Banga omukyala tosobola kulinnya basi kuva Kampala paka Masaka. Olutuuka mu lwera ng'oguwumuzaawo. Kati kankusomera ekibuuzo ekyo omukyala engeri yakibuuzizaamu. Yagambye, hello musawo. I have a problem. Chivudde mbachala nga bana. I have a problem with my husband. Whenever I'm aroused oba kitegeera. Omukyala kwe kubanga olinga kyamuse. Nga wetegekedde omwami. My husband can urinate like 10 times. Ate ngono yakyamuse. Omukyala akyamuse. Alinze munne akole ki? Kyokka agenze. Atambuze ensonga. Abaya
batandikiriza baby kanfuke amaanyi gakugwa ng'agenda afuka aba yakatuuka baby sokolindeko ng'agenda afuka kati yenze mukyala egwe mwami tumuli ku buliri tuli twetegeka nti naye kati system tulireeteredde kazi mpamedashikeemu agenda afuka olukomawo kati tutandike kamale kufuka bulwadde kati embeera ngaesooka ogikubemu enjawulo kati fe abakyala obeera system eri obanga wayitako eri wayitayo wata ku kiyira eyo wenna oba set olugira nga ogenda okulaba nga ne system ekala okukwatibwa n'obusungu olugira nga amasooka nsonyiwamuko naye aba yakatandika naye kansooka nziruka efuke kugamba it is a painful condition for men ate tekyayinako myaka yes n'abavubuka wakitugamba the other time nti abavubuka ennaku zino amaanyi akuna bannange ekiri bavubuka kyo kitokomoka amaanyi gasigala mu jimu olinawagadde nerinyirivu naye nga tewali waka dakiika 2-3 nkooye no abavubuka nti abavubuka oba kiki oba mulembe gwe gukyuse abavubuka b'ennaku zino tebakyalinga abedda jjukira mu buvubuka olina okukakasiza omwana nti twaliwo nze omanyi ku buvubuka abaffe effujjo lye twalina omwana abeera ku buvubuka ng'otuuka ne wano n'olaakalaaka ng'otuuka n'olaakalaaka n'okapa ffe twateekangamu firimu za jingo neggwako muba mutandika ng'atandise tosubwa jetirimaso azanyenga gundi firimu ng'etandika wujja dakiika 5 dakiika 6 kati ate nesha ukyali badde omwami omwana yagamba naye ondeetedde ndeka omusajja tewali musajja naye gwomanyi ekinyuma n'okalekanga kakalaasidde nakapye n'osooka osituka n'ogenda n'ofuna kutuzi wali naye nga okyasagula wooyita ate mulimu stage y'omuvubuka ng'omwana alina kwogerako ekyo kubanga toba na ssente okitegeera toyina ssente n'amaanyi toyina oyina tukakasizaawo nti ate era kibagambe naye bw'onaabeera n'amaanyi nga toyina ssente appetite y'omukazi ejja kubula nze kankubuulire gano ge mazima abakazi nze siri mukazi naye abakazi tagenda kufuna appetite yo ng'oli mwavu appetite y'omwavu ebula tukole ssente era nti omanyi kati naye ate nammwe mukole ssente naffe twatandise okubulwa appetite abakazi twazuukuse ebbiri twazuukuse tukola ssente naffe appetite yaffe ku bakazi abaavu yatandise okubula ate ebulirawa ate kakati ki kati olaba tugambe yaffe lwaki mugibuza omusajja omwavu bw'akuba essimu bebi ondabako ddi ntobadde ogamba eki nkusisinkane wa ngamba naye sooka onindemu katono mbadde nkyalina nja kuddira naddamu n'akuba bebi nkusisinkana ddi bebi nkulabako ddi omwavu omugagga where can we have lunch from ey'omugagga kangikube nkube ya ssaawa mmeka kuba ssaawa nga 2 aweze kawungeezi kansooke yakumakya hello yes how are you darling I'm good how are you kweyukira bulungi unakulinze dda osize bulungi osize bulungi ddala omaze ofuna breakfast ngenda kufuna breakfast ogenda kulya waka oba ku mulimu ngenda kulya waka naye obudde bugenze kankuweereza ssente olye ku mulimu obudde bugenze thank you so much tusobola okusinkanako ku Mistil at evening for dinner. I'm ready. I'm going to drive and drop there. I think 30 minutes I'll be there. Okay. Naye kanvuge mu dakiika nga 2 ngenda kubayo. Naye owulidde mpozi nti wonna yakonowa. Mwavu. Bonna bagagga. Ngenda kuvuga naye kanvuge ntuka. Naye gw'omanyi ekinyuma nga mwenna muzivuze muzipaakinze. Sooka okwate ey'omwavu nkulage otukanula amaaso kw'abakyala. Ngeze Cynthia. Hello? Anti abafu bayita mami. Leka. Hello? Wanji Sebo? Hello mami? Obadde ogamba ki Sebo? Ngoyogeza busungu. Anti buli kaseera abayeeke. Nebbuba libera. Aba nebbuba. Amanyi okubuuza. When are you giving me? Omwami abuuza nti
naye mpaako ddi tosokoinde toyogera ebyo naye omugagga talina budde omwavu olina kubeera kumpaako ddi naye omugagga gwe babuuza mbadde ngenda kuddira kati ninyo kama obadde ogamba nti konteyina ziri mmeka tubale 15 ku 17 bebi ngenda kuddira kati ninyo mukwano kankusangeyo kola sente weeyagala okitege kansooka abantu mbategeeza Hillview nga bw'otukubirawo ennamba y'essimu aye notemwe gikubako yo si ya Hillview eyo ya musawo ya Wandegera Imaging Center kankujikize Hillview Primary School Matanga omuzadde wenna ali eyo leeta omwana wasome n'abaana baffe leeta omwana wasome n'abaana b'abandi mutwale ku Hillview Primary School Matanga somero ddungi okuwandiisa abayizi kutambula kugenda mu maaso jjukira nti kunaatera okuggwayo kubanga baddamu ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri Hillview egenda kubanga eggulawo abayizi ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri njagala okwebaza abazadde abawadde abaana baabwe ku Hillview Primary School Matanga mwebale nnyo mwebalire ddala ayina okwongera okutegeeza abazadde abalala batinaba kutwala baana bammwe ku ssomero okuwandiisibwa nti dduka zambwa obeere ng'otwalayo omwana okutandika ne Mande bajja kubanga bakomandooza lwakutaano oba lwamukaaga bwe baserabidde lwe bajja okubanga bakoma okuwandiisa n'olwekyo tuyambise wiiki eno esigadde okubanga omwana w'omutwalo ku Hillview Primary School Matanga omwana tagenda na mufaliso tagenda na kidomola tagenda na baafu bino ebikopo masowaani abisanga ku ssomero ku Hillview ojja kubakubira ku ssimu eya 0752 64 74 22 0752 64 74 22 ye Hillview Primary School Matanga. We are the ambassadors. Twalayo omwana wo tojja okwejjusa. Kakati tuliwa ku frequent urination what we call omuzungu akituuma polyuria. Poly kyekingi and poly is multiple more than once okubanga ekintu kyeddiranye poly kuzomanyi lwaki nkategedde nti kyekingi oba ekyeddirana polygamy polygamy okubanga era olina multiple women ekiwa polyuria and poly then the urine you keep urinating which is frequent oba excessive. Frequent kya mirundi ebiri kino frequent oba excessive. Kitegeeza frequent kwe kubanga oba wakavaayo noddayo oba wakavaayo noddayo. Excessive kwe kubanga kisusse excessive urination. Oba tonnamanya kifulumya mungi what is the normal uriniflow nayo kyembadde nzijjako kyetwagala tutegeeze abantu nti olina okumanya ekituufu okusobola okugenda ku bulwadde. Omuntu ali nnoma alina okufulumya 2 liters of water a day. Lita erimu ebikopo bimeka? Bibiri ebyamazzi. Ebikopo 4 byolina okufuka olunaku. Olunaku lirimu 24 hours. Ekitegeeza essaawa 24 olina okufuka 2 liters. Munnange tetupewa opimi musulo gwaffe naye kirabika tuguweza. Kyeka tuziweza lita 2. Munja kwetega. Ojja kutega ekikopo kitampeko. Nga byogenda mutoyi. Ekinene. Ki 1.5 liter. Ndabiwe kikoma. Kana akatono nkajjuza. Naye wabalamu omuntu ali nnomo kyalina okufulumya emisana n'ekiro lita 2. Kati gwasussizza ku 2.5 liters a day. Oli mulwadde. Obeera ogeza mu polyuria. Frequent and excessive urination. Nina kyembuuza. Watenga mazeeko olunaku nga sifuse. Ng'omazeeko olunaku nga tofuse oba tewanywedde. Okay. Either you have problems in the urinary tract system oba tewanywedde tolina kyofulumya. Because the body is meant to release out the excess water through urination. Omubiri gufulumya amazzi 1 mu kufuka, 2 mu kutuuyana, 3 mu malusu n'amaziga. Naye amaziga tulwawo okola ki? Okaaba. Kyova olaba enkuba webeera etonnya omuntu nga totuuyana ofuka nnyo. The body is only releasing water through urination. Kakyova olaba olwawo okufuka naye n'otuuyana. Omubiri otuuyana eno omubiri amazzi gafuluma through sweating gafuluma ne through urination. Ekyo nakyo tukyogedde. Kati polyuria ina types.
tuyina global polyuria. Global oba okitegeera? Global polyuria. Tuyina ne nocturnal polyuria. Nocturnal kitegeeza night. Era kino ng'ofukafuka nnyo ekiro. Ng'ofukafuka nocturnal afuka nnyo ekiro. Nocturnal era tukiyita nocturia. Frequent urination at night. Kati ne tuba ne mixed. Kati global polyuria y'omuntu afuka ennyo emisana n'ekiro. Global all around emisana n'ekiro yabeera afuka. Ono nocturnal yagamba naye musawo nze nfuka kiro. Nti omusulo bwe nebaka bwe nzuukuka emirundi ng'ena. Omuntu wali susuza mirundi ng'ebiri oba esatu okuzuukuka. Naye agamba ekiro mba nakebakawo nga nzuukuka. Kati nno saasira oyo mwami gwe nayogeddeko naye saasira omukyala nga yafukafuka. Next time egenda ba y'abakyala ero y'abaami. Nga omwami oli awo centimeters per second wateredde dda. Omukyala agamba bebi kamale kufuka. Amaanyi kakugwa. Kati agenda okusanga bebi okyaliyo. Oluddeyo nti naa system epate y'abaami evaako mangu. Olugira nti oluddeyo nnyo ofuka tomala nga ngegwa ng'okomawo ng'addamu bambi agezaako ng'oddamu. Naye bebi kamale kufuka. Sajja azala okutema olina gamba naye gwe kiki naye. Kati we shall talk about women, the causes lwaki abakyala babeera naddala mu nsonga eyo. Abakyala tunyiiga naye tolina kyakukola omwami ye head. Oba afuse ojja kuguma. Ate for that the vagina is ever open. Naye kati omwami onaabeera nga buli ddakiika aba yeeterezeza n'odduka n'ofuka. Aba yeeterezeza n'odduka n'ofuka. Agamba naye ono kiriko ekikyamu. Ono agenda kunnemesa ensi. Ojjukira buli twagamba wherever we've an erection, not having a sex, it affects the system of a man. Kyobola abasajja bambalumwa testicles nga badde yeetegese ku having a sex natakola ki? Natahavinga. Yes. Kati ntubabuliddeko the types of polyuria ow'emisana ow'ekiro. Kati tugenda bakubira system. Mixed ayina afuka kumakya mu ttuntu ekawungeezi ekiro ye paka talina mu buweerero. Bwawa bamufuukira bulwadde. Naye leero tugenda mwogerako abamu bagamba okufukafuka kwonna sukaali. Okufukafuka is kabonero akayinza. But tugenda kugera all of them biki byoyinza okulowoozaako ne signs ezibijjirako endala. Because tegenda kujja yokka eno. Ejjirako obubonero obulala. Naye olwokuba tomanyi tolina wokola ki? Tugenda kwogera the causes. Esooka kati system y'omusulo etambula etya? System y'omusulo eva ku kidneys. This is the right kidney. This is the left kidney. Kidney eina parts to another cortex, to another medulla, and the kidney. Kati the major importance of the kidney is to filtrate. Okusengejja by'obeera okoze eki? By'obeera onywedde. Kati ku kidney kuno kuvaako obuseke. Obuseke bwe tuyita ureters. Kati ureters zino zijja ne ziyiwa mu kawago. Omusulo olugujja muno nga zimaze okusengejja nga liyita mu buseke. This is the left kidney. This is the right kidney. These are ureters. Kati tuli ku system ya mwami. Kati ku bladder kuvaako akaseke. Kano. Tekuyita urethra. Kati wano makati waliwo kye tuyita prostate. Akatungulu. Tujja funa I think sure tunyonyole what is the prostate. Egasaaki. Endwadde zaayo. Era ogitegeera because bantu bangi bagiwulira naye tebagitegeera.
naye tujja gifunira obudde omwaka gukyali muwanvu. Kati omwami kamukube wano bw'ati eno penisi eno kano akaseke kakonectinze kano akaseke k'omusule kakonectinze ku penisi wano wofukira kano katuli wofukira. Kati ekitegeeza omusule gugenda kubaaki, what are the problems ezigenda okuleetawo okubeera ng'ofukaafuka. Esooka tuyina urinary tract diseases that affect the urinary tract system. Urinary tract system yeno gyenkubye. Ekitegeeza ki? Obulwadde obukwata kidney, obulwadde obukwata obuseke, obulwadde obukwata bladder, eno urinary bladder. Obulwadde obukwata ebyo bugenda kuleetawo ki? Bugenda kutawaanya system eno. Tugenda kusookera ku infection nga nephritis. Nephritis kitegeeza obuwuka bujja ne buyingira mu kidney ne bugirya. Obuwuka buno bwe bunaalya kidney eno obuwuka bwe bunaalya kidney eno egenda kuba tekyasobola kuwanirira, tekyasobola kusengejja bulungi mazzi, nga amazzi olutuuka mu kidney gayitawo buyisi, nga excrete nayo netuuka mu kidney eyitawo buyisi, nebeera nga kidney zo tezikyasobola ku functioninga normally. Filtration process ebeera interrupted with. Kati ekitegeeza obubonero ki obugenda okwakapaninga urinary tract diseases? Tuyina frequent urination gye tuliko olwaleero, tuyina persistent urge to urinate. Persistent urge kitegeeza omuntu okuba ng'awulira ayagala kufuka naye ng'olugenda obeera oddayo naye ng'osendekayo obusulo butono. Yes. Tujja a strong and persistent urge. Gw'owulira ng'ayagala ogenda mu ttooyi naye bw'ogendayo olina that frequency nti ogenda mu ttooyi naye omusulo gujja muki? Gujja mutono. Kino kye kimu kigenda kuleetawo painful urination. Painful urination egenda kujja ng'omuntu alina the urinary tract diseases kubanga obuwuka buno bwe bunajja ne buyingira, ebiseera ebisinga buyingirira wano mu kwegatta, 1 mu toilets, 2 busobola okuva anywhere gye tutamanyi ne buyingira, bujja genda bulya bwambuke wano buyite mu urethra, bujje mu kawago, bujje mu ureters, bujje paka mu kidneys. Sorry. Yes, kati ono omuntu agenda kufuna painful urination. Wanafuna pain nti omusulo gutambudde olugendo naye olugendo buuka buno bwakoze eki? Bwalulidde olugendo luno. So omusulo gugenda okuviira ddala eri mu nsigo ng'omuntu afuna pain. Asobola okugamba nti pain gifunira ddala okuva eno waggulu mu flank naye omusulo gugenda okufuluma nga ndi bubi. Yes, wamala okufuna painful urination agenda kufuna difficulty. Wano tukyali ku frequent urination nti oyagala kubeera ng'ogenda mu ttooyi naye omusulo osindika muki? Musindike. Ng'owulira gukuluma, there is that urge to urinate naye nga omusulo tegukola ki? Tegujja. Mubeera mu difficulty in urination. Mulimu ne loss of bladder control. Loss of bladder control ye muntu agamba omusulo ogumuluma n'oyita eddakiika 2 asobola okwefukira. Bladder, there is that urinary bladder incontinence. Tekyalina maanyi gawanirira ki? Kati ng'obusulo nawe bugwamu butono butya olina okukola ki? Okubufulumya. Omuntu agamba bannange omusulo gunuma munviire otherwise abasinga obungi abeera awunya n'omusulo. Aba awunya omusulo kubanga agenda okutuuka okufuka ng'empale eri wet. Kati agenda okuvaayo buddakiika kiba nnyo ku baami. Naye tuli ku system y'abaami. How your system eba ebadde ekyokutuuka okuba ng'olina loss of bladder control. Kati wonna bana loss of bladder control tolina bwe wala kola ki? Kufukaafuka. Ekirala omuntu kyagendera okufuna agenda kufuna unusual urine color. Engeri gye tugamba nti alina urinary tract diseases obuwuka bwayingidde mu system anti agamba nga omusulo guwunya. Ng'omuntu afuka mu kabaketi kano akannommi n'odduka mu kisenge. Omukyala yangambako omusawo omwami wange afuka mu baketi n'odduka mu ddiiro kyokka tuli mu ddabo.
kitegeera nti afuse mu kabaketi naye ng'omusulo gulinga oguli oba baguyiyemu ki ogenda gukebera gwa brown. Unusual smell discharge ne kala ekyuka kubanga system ebeera ki era muntu n'omu alina emikisa egifuna the tea colored urine ng'omusulo gulinga oguli mu kyayi because there is an inflammation in the whole system. Yes, kati tusookedde ku buuka okuva mu kidney. Bwe bunaava mu kidneys nga buleseewo nephritis bugenda kukka mu ureters buletewo kye tuyita ureteritis. Kati we bunaalya muno buletewo kye tuyita ureteritis. Nti obuseke buno nawo bugenda kulumwa. Kati obeere ng'omusulo tegulinayo kasenge wano tegulinaawo era we bunakka muno butandika okulya akawago. Otegedde omusulo gutuuse wano obuuka butandise okulya akawago. Kana akawago madde njagala tukwogereko separately oba kabaawo kafunze kakube wano ndowooze nesigalewo. Bladder eri wano bweti tulikubalira wano obuwuka bwe butuuka mu bladder. This is the urinary bladder, this is the wall. Bugenda kutuuka bulye akabubi kano. This is the bladder wall. Esitudde omusulo ebadde bweti egenda kufuuka bweti. Okiraba? Obuuka bwe bunaalya kano aka wall kagenda kufunda. Ekitegeeza bwe kafunda kagenda kagaziwa kadda munda. Bwe kazimba kino kituyita cystitis, inflammation of the bladder. Kati ekitegeeza kano akabubi kanaafunda omusulo wano we gugenda nga guvudde no mu ureters wagenda kufunda. Obeere nga you have that frequent urination olw'okuba there is a reduced bladder space. Nti omusulo kagaapu akatereka omusulo kafunze. Kati bwe kafunda bladder has lock ability okuwanirira omusulo omungi. This one occurs in men and women. Naye tuli ku baami eddako tujja kusomesa baki bakyala. Kati kino kikulaga nti kana akawubi kano kaba kazimbye akawago era yoyo omuntu agenda okuba nga afuna pain mu ndira kubanga akawago kano kazimbye. Kati ate bwe kanaakola ebiwundu bino ng'omusulo gw'ogenda okulaba nga gufulumiramu omusaayi kubanga sitowa yaagwo erimu ebiwundu. Guyinza oba si musaayi naye nga gulinga kyayi gukutte ekire yuta cloud urine gukutte ekire omusulo teguli nnomo nga bwe gwalibadde omuntu gwe yalibadde afulumya. Cystitis. Kati cystitis eno bye bimu ku the commonest things ebireeta ki polyuria, that frequent and excessive urination. Nti gwe buli kasulo akava eno ne kagwamu oddukirawo kakuluma oba naye nga si mungi because there is reduced bladder space naye nga buli dakiika bakola weewujja mu tooyi. That is this is one of also the urinary tract diseases. Bwe tuva ku bulwadde obukwata the bladder tugenda ku prostate. Nawo wano tugenda balaga prostate. Prostate twagambye yine tudde wano. Kati obuwuka bwe bunaava wano mu kawago buleseewo cystitis bugenda kukka wano mu ka prostate. Kino kikwata omuvubuka omukadde owa wano n'omwana omuto kimukwata. Kati prostate tugirabye nkikube wano. Prostate tugirabye etudde wano. Eno prostate. Kati obuwuka bwe bunaava mu kawago bugenda kukkira mu prostate. Bwe bunaka mu prostate bugenda nabwo okugirya. Prostate eno ezimbe enyigirize akawago. Oba tuli ffenna omulabe waffe twamugamba nti bw'olaba musawo aida ayingidde gwe kwata peeni n'olupapula otandika okukuba kubanga neyo sisitimu yo gye weetaaga okumanya because this kino tolina bw'okyewala oba okwana oba tokwana buno bujja obudde bwonna weetaaga okumanya. Kati gwe alina peeni n'olupapula agoberera nti prostate eno eri wansi w'akawago nga wano omugiraba. Kati tugambye obuwuka bwe bunaagiyingira prostate it is going to enlarge. Kati era bwezimba waggulu enyigiriza ki kawago. Kati bwena akanyigiriza omusulo ogubadde gugokyupayinga wano
gugenda kusindikiza bambi gubeere nga gugenda wano. Ekitegeeza prostate eno eri kukendeeza ekifo ekigendamu omuki omusulo. Ye muntu okulaba nga buddakiika abeera akola ki? Kati ate ono kati prostate buli weezimba egenda kunyigiriza kano akaseka akagufulumya. Bwe nasajja akulu bola takyasobola kufuka actually ng'alaba gumutawaanya agenda n'agusindika n'ayita n'abajjajja be bannange munyambe nsindika omusulo tegujja. Naye kati bw'okigayaalirira the prostate overtakes the bladder. N'osigala kyekiddako ng'ozimba olubuto bw'oti. Tokyafuka. Anti we tokyafuka because egenda wezimba ejja kuzibikira kana akatuli ka urethra akafulumya omusulo. There is bladder outlet obstruction. Nti outlet ene efulumya omusulo, it has been obstructed by the prostate. Era woba okebera nnyo olina okufaayo nnyo okumanya okulaba nti this prostate gland is not obstructing the bladder. Kubanga prostate erina akatundu tukayita prominent median lobe kayingira mu kawago. Kati woba okebera wano gamba the prominent lobe is seen protruding into the bladder. Kayingidde mu kawago ke kaleetera okukola ki? Okufukaafuka. Usually okufukaafuka abantu bamu bakumanyiira. N'abeera nabwonze obadde wange baba n'abenganda bakimanyi mbeera nfukaafuka. But the problem tegenda kujja yokka. Ojja kusooka ofukeefuke kubanga prostate enyigiriza eddako beena urge to urinate obeere ng'ofuna difficult in urination ng'omusulo otoba nagwo okugusindika olunaddako nga blood eziba. Bw'enaaziba kaba kaki? Kaba kapiira. Kaba kawedde because baba balina okuteekamu akapiira wano waggulu ku lubuto. Tuyita suprapubic catheter. Bakola balongoosa bulongoosa naddamu neeterera obumanya gwe kiweegeriza. Anti kati this one will depend on the problem. Operation tubamalaga operating nga singa oba weegendereza. Era wasooka ne bagamba sooka ogende tuwulire wasikaani kyakola ki? Kyagamba. Wasikaani wanaagamba the prostate gland is massively enlarged. Massive. Kisuse we kyalikomye. The prostate gland is enlarged. The prostate gland is grossly enlarged, compressing onto the bladder. Prostate ezze n'esindika akawago. Kitegeeza either erina okuvaamu erina okuwa obujjanjabi oba okukola ki? Okulongoosebwa. Yes. Kati bwe kikyo tulina wano. How the prostate ereetera okuleeta polyuria n'obeera ng'omuntu ofukaafuka. Ati bano mbadde mbannyonnyola nti n'obuwuka buva wano mu kawago. Obuwuka obwo kati nze bwe mpita obulwadde buva ku ky'okutulwaza. Tekyewalika kubanga oba oyagala okukyewala twagambye obuwuka buyita mu urethra. Kana akatuli k'otunula n'okalaba. Ku penis. Kati soko katunuulira okalabe. Onsonzeeko obadde onsonzeeko n'ontunuulirako. Soko katunuulira okalabe. Kati nze engeri gye interest nnyo mu eno system. Omwami wange obuzibu bwasanga. Obutunuulira. Beera ndaba system ngamba kati ona omusolo guyita wano. Gujja ne gwambuka kati waaba amazzi gava eno waati nti waba alina pain. So kati mbabuulidde how the prostate wereetawo. Kati mu basajja abakulu be bagenda okufuna because ngambe prostatitis ekwata n'abaana abato. Era omuntu wegendereza omwana wo ng'akaaba obulumi, omwana wo ng'afukaafuka. Yes, omwana ayinza obba mulenzi ali mu P4 naye ng'omwana buddakiika abeera afukaafuka. Nyinza ogamba omwana alabika anywa bingi nnyo, but not really. There is always a problem. Kati endwadde endala etawanya prostate gye tuyita benign prostatic hypertrophy. Eno yo kitegeeza prostate yafunye obuzimba. Nakalaba I think December nalaba omuvubuka myaka 3 ng'afunye buno obulwadde nga ezze neemeramu obuzimba bwe buti. Naye n'agamba ewaabwe bataata ye bazze bafa prostate. Nemugamba era naawe w'oteebereramu ekutwala because oba myaka 3 ntandika okufuna ebizimba kubanga ebizimba ate bbe bijigejjesa ddala n'ejja eno n'enyigiriza emisuwa egireeta omusaayi wano. Aye neerwaza n'ebitundu ebirala. Ate n'obeera nga tokyamalako. Kati ku myaka 3 oba tomalaako ki ky'oyogera?
tolusinga n'obwavu oli mwavu. Abafu twakusonyiye gwe banamaanyi gosirike mwana jagamba tekalina ssente naye tekyali mukazi ayagala mutuyanirako ng'enzuunye kalalu. omwana ajja kwogerako kimu tekalina ssente naye gwe kabalula. Naye kati njagala okikube mu ttooki ng'oli mukaga nga n'okubalula obalula. Ate gwe bagamba Katonda agaba byonna. Mama yaŋŋamba musawo Katonda okuwa ssente n'okuwa amaanyi tebikwatagana kubanga ssente nazo tezirina makulu ng'amaanyi tolina. Kati baliira ssente zo zirina onyeddemu ka wine wali naye buli dakiika osibira mu ttooyi abaye muninde omuwala gw'okyazza agamba naye ono omuzeeyi anabalako ono ganyegenya ssente zakyo bambi ndidde za bwede ate kireke kikola kino ate buli dakiika abiri bebi kanzije ngamba naye ono kati abakazi kafaananyi mba nakaziza dda mu kisenge ne ngamba ono tuli ku outing yakafuka emirundi 2 alina obba wa ddakiika eno wa polyuria kati omulabi wa lugonvusi agamba eno polyuria era amakamazimu agakuwaga nti omanyi kyenguddeko nagudde ku mbwa ng'erina polyuria. Ate jjukira buli woba ng'ogenda mu ttooyi you have increased chances ejjayo obuwuka. Kyobala omuntu abeera afukafuka tagobako infection. Lwaki n'omuntu azimbye prostate n'enyigiriza akawago era bino bitambulira wamu ebiseera ebisinga omuntu omugamba no you have cystitis, the bladder is inflamed, ne prostate yalwala kubanga budakiika agenda mu ttooyi ewasibuka obuwuka. Kati jjukira togenda kufuka mu bucket budakiika obeera bannayo ttooyi ziriwo wano kumpi ttooyi ziri balemeza ne baasi etambula atula kumpi n'omulyango woba olina buno bulwadde waliguze emmotoka kubanga natulako nange mu costa ng'egenda kalisizo atula kutukondakita wano buli dakiika abaayawo agenda awandi notandika okuyambera mu motoka omusajja bannaye budakiika abeera afuka budakiika bagamba sasudde ssente mmeka tumuggyemu asigala awo ng'afuuyisa wadda tugenda tuuka kiro olw'omuntu abeera afuka naye nali mu senior 6 nali nva nga mpumudde nga tolina kyakola obukosi naye wawaniza amakeesi go tosobola kuva mu mmotoka ng'olina gguma. Kati bambi wembala osoma bino ebintu ne ngamba ye bambi alina obba alina prostate hypertrophy oba prostatitis oba prostate cancer. Kubanga prostate cancer ye ajja kumala musaayi afuka musaayi because ye aba ne cancerous masses wano mu prostate gitegekereyo olunaku nga yo because bantu bangi abagiraba ate omuntu osaana kimanya ng'okyali myaka gy'emito so that you know what to do ate ng'omanyi nti wenfuna kano akabonero the problem might be this one. Yes, katugenda kwogera ku bintu ebirala ebiyinza okuleetawo okufukafuka naye twagambye tetugenda bakalakata nnyo tugenda kwogerako kinatwogedde tubalekemu tufune eddakiika nga 5 kati ekirala ekitawaanya abantu abasajja is urethral narrowing kana akaseke kana akafulumya ne kafunda ate nga kakuluma kati ekikafunza ako kubeera ng'omusulo gujja eno naye nga guwaganya okuyita wano ekikafunza era bwe bulwadde bwe twayogeddeko ne stones obuyinja obujja ne bumera wano mu kawago akayinja kayinza okujja ne katuula wano jita urolithiasis. Urolithiasis a stone in the urinary bladder. Stone esobola okujja mu kidney tukiita nephrolithiasis. Akayinja ne katuulamu awo due to multiplication of calcium salts ezibeera mu musulo zeekuŋŋaanya ne zikola obwo obuyinja. Kati sooka ombuulire omwami alina akayinja wano ng'amala akwata ne abayempa ayinza okwanika obugulu emabega the same urethra eyisa omusulo yeyisa enkwanso. Kati bambi ye banne baba banaatera okutuuka agawulirira eri bannange oyinza okulowooza munno talibudde wano olwaleero naye tugenda kwongera obubasomesa because katusunyeeko busunye ku baami naye nja kwongera okuadressinga ebibuuzo byammwe
ebinaba bizze but tukuwaddeko some of them ne bubonero kiboolaba kati gwe omuntu ali eyo omwana afuka ayina that strong and urge olaba omwana agamba mami njagala kufuka n'afukayo butono naddayo era n'afuka n'omusajja omukulu paka fe abakyala tutegeeza nnyo abaami baawo gwe ogenda kulaba kati abalina toys omunju afuse shuru ajjangedde kyayi wayitayo eddakiika 5 muli mu buliri mwebase kyali abeera azuukuka abeera azuukuka najja mu makaago sobola okufuna omuntu akola ki nanga mbikkako naye gwe budda kigobera mutoyi aba yeetaaga check up all these diseases nze ndwadde zensomesaako zenkebera naye sijja kusomesa ku musujja busenyiga tojja kumpulira bino byenkunyonnyola birunninga off ku scan nti tukebera ebirwadde n'obiraba n'ogamba the problem is this one management yoyino owakayinja genda wa surgeon oyina akayinja mu bladder genda bakalongoose oyina nephritis wetaaga this treatment oyina urethritis wetaaga kino so kati we mukwano abatugoberera balungi tujja kwongera okubasomesa naye oba olina kyoyagala okubuuza osendinga ka message then enamba yange eya whatsapp eri 078M 078M 95 97 38 078M 95 yes 97 38 yes kati eya ku reception woba oyagala kuba kubuuza banemugalawo ssaawa mmeka bannange muli luddawa tusangibwa Wandegeya ku bitaala wetuuka ku bitaala gwesalamu ku kiddewa ekidde kamwacha ekidde mulago oba bakasalamu boote entanga 10 ng'osazeemu bujabu balaba ekipande kiriko Wandegeya Imaging Center room namba 6 kati oba bw'otuuka awo osobola okuba ku namba eyo ebeerako kuva ssaawa 2 paka ssaawa 12 eri 075 3 29 94 075 yes 29 94 eya reception ya Wande kubanga bagamba musawo tokwata simu banange musawo oli muzibu nnyo oli twagala tukoleko ne tokwata simu zo simu zibeera busy kubanga tubeera tukola ku bantu naye gwe olabe yange ekusindukiriza emmeme ngoyita kweli ngoyita kweyo twangere okubebaza Mr. Lugonvu kutukyaza because mimi abantu basima agamba musawo tusomesezza abantu basimye kyenjo kugamba nagamba ne Mr. Lugonvu mwabale kutuwa platform nga zino because at this time was about to mulwadde jajjawo n'abulwala buno bulwadde senga wona nogamba no omadde batukanya tupakira mpeke tebanamukebera omusawo yagamba musooke mugende ku scan ku kyalo ebwengo wali obusikani nina mukwano gwange nasoma naye nga akola eyo lwengo bonna bakuŋŋaaniraawo yes at least gende w'omuntu tegeere musawo agambe naye mumanyi mujjanjaba kufukaafuka naye omuntu alinamu ekizimba omuntu ayambibwe ataasa obulamu okusinga okulinda ekikeerezi njagala okwebaza Katonda nti nange ampadde ekisa n'osobola okusomesa abantu ate n'osobola okubayamba Katonda atuyamba buyambi n'akusobozesa okukola ku bantu ate nabo ne batereera si kwongerako wiiki ejja tuliku ku bakyala baabakyala eyabo ate baabakyala beerinda ennyo tugenda kusomesa lwaki omukyala obeera ne mukikolwa omusulo gubeera gukuluma mukikolwa eno ndeeta eno ompoleza kamala okufuka kale ne mwonsaba nga gukuyitamu ani nze mazo okuwaga nca musemusoko walifa ani kale usulo bulungi eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu.